Jjosa abasajja Kabaka zaakubiriza abantu be okwettanira obwegassi okusobola okwejja mu bwavu naddala nga bayita mu kibiina ki CBS Pewosa kye yabateerawo okwekulaakulanya. Mu mbeera eno minisita w'obwegassi obulimi n'obulunzi mu Buganda Oweekitiibwa James Kakomo asabye abakulira ssako z'Obwakabaka okukomya okukandaliza nnyo abantu ababazze okwewola ensimbi kw'ossa n'abo abazeewola okuzikuusa ebyo bye zirina okukola. Oweekitiibwa bino abyogeredde ku ttabi ekkulu erya Busiro CBS Pewosa ekyengera bwe babadde bakyusa obukulembeze bwabwe obw'oku ntikko kw'ossa n'okusomera bammemba baabwe ebyo basobodde okutuukako mu bbanga lino ery'emyaka 5. Abaddukanya ssako abantu baba basabye ssente mwanguyirize okubaddamu nga basabye. Oweekitiibwa era yeebazizza ssako ya Busiro CBS Pewosa olw'okukulaakulanya abantu b'Omutanda bw'atyo n'akuutira abantu okukoma okulya ensimbi ekivubi wabula bettanira okutereka okusobola okuteekerateekera obukadde bwabwe. Kino njagala kibagamba nti bannaye oba okyalina omukisa ng'olina enviiri enzirugavu kolerera enviiri enjeru. Engeri yokka gy'ozikolerera ku ssente zino z'ofuna tozirya nnyo nga kivubi. Omukungu Joseph Magalanyago nga y'abadde ssentebe wa boodi ya Busiro CBS Pewosa okumala emyaka 5 asabye olukiiko olujja okuteekesera mu kusomesa abantu ku ngeri y'okusiga n'okutereka ensimbi. Okusomesa abantu okukulembeza naddala mu byenfuna. Omumbejja Aisha Nakalema akulira ekitongole ky'omutimbagano gwa CBS yalondeddwa okubeera ssentebe wa Busiro CBS Pewosa omuggya ng'ono ayogedde byagenda okusinga okuteekako essira mu kisanja kino eky'emyaka 5. Obuweereza tugenda kubufuula digital nga kyangu nnyo okuweereza ssente. Kati yes babadde baweereza ssente digitally naye okugjayo ssente bagenda kubanga osobola okucekinga account yo, osobola okuweereza ssente, osobola okwewola digitally, osasule digitally. Yakulira Busiro CBS Pewosa Nanyanzi Mooli n'ategeezezza nti beeyongedde okusajjakula era abantu bangi bettanidde okugula emigabo n'okuterekanga kati basukka obuwumbi 2 era ne yeebaza bannamikaga babayambyeko okutuuka ku buwanguzi buno. Ekirala kye twafuna omwaka oguwedde mwalimu okufuna ettaka twafuna ebika 3 Mpigi Mpondwe nga plot season wali abazeefuna